Gino gye mitwe emikulu egikulembedde amaliro g'olunaku olwaleero. Mbadde nkusaba vidiyo eno ogirabe okuva weetandika mpaka weggweerayo. Amawulire agalimu manyuvu nnyo nnyini ddala. Olunaku lw'ejjo Kapere yasinkanye Bobi Wine era yeetisse intaneti. Kapere n'asaba ku Bobi Wine amasannyalaze. Ne bwe njogera Kapere yagudde mu bintu agenda kuba nti ate atwalibwa mu Amerika ne famire ye bawummulemu cutters of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kapere mulina maaso awo n'emboozi gye banyumiza ne Bobi Wine njiina maaso awo. Ate akatambi ka Gloria Bogi akafulumi ak'obuseegu Kasuku alina kyakoogeddeko naye mulina mu katambi maaso awo ogenda kuba nti ate omwewulirirako ng'atenda mwana muwala kubala. Calvin Kayanja avuddeyo ku nsonga y'omukyala ow'emyaka 6 awagamba nti Omwarabu yamukwata naye alina kyakyogerako nti omukazi omukulu ku myaka gy'ovaayo otya n'ogamba nti baakukwata naye mulina maaso awo. Vidiyo eno girabe okuva ddala weetandika mpaka weggweerayo naye nga mwebale nnyo kuba nti ate mutugoberera. Kankwe Kapere n'oluvannyuma tuyongereyo n'amawulire. Ayi Mukama Katonda ow'ekisa, Mukama tukwebaza olw'amaanyi go olw'ekisa kyo. Mukama teri kikulema, Mukama teri kigaana awali ggwe, weetamala byonna tukwegayiridde. Muganda wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga beeyongera okusaba essaala omusajja wa Katonda awonyezebwe. Bw'obanga ye gwe Katonda awonya endwadde, bw'obanga gwe Katonda atambuza abalema, bw'obanga gwe Katonda ajja abantu mu nfuufu, bw'obanga gwe Katonda ajja abantu mu migga emiwanvu emyalo emikyafu, Mukama tukwegayiridde tukusaba otuwe okumanya n'okutegeera, otuwe amagezi, tukusaba otuwe amagezi, tukusaba Mukama tukwegayiridde taata. Baganda baffe bonna bali mu makomera, taata tukusaba obasumulule mu njegere, Mukama tukwegayiridde. Baganda baffe bonna bali emitala w'amayanja nga nabo bali mu kusaba, nga nabo bali mu kwenenya, nga nabo bali mu kusinza, nga basabira muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okwonyezebwa, kubanga gwe Katonda awonya endwadde, kubanga gwe Katonda atambuza abalema, kubanga gwe Katonda agaba obugagga, kubanga gwe Katonda agaba oluzaalo, kubanga gwe Katonda oyo asobozesa omuntu okuzimba. Kaffe Mukama tukusaba tuteeka emikono gyo ng'era nfukamidde mu maaso go. Gwe Katonda eyatutonda, teri muntu yatutonda, teri muntu yatuwa mukka, kubanga gwe Katonda ow'amaanyi ow'eggulu n'ensi, kubanga gwe yatuwa omukka era gwasukola byonna gwajjawo. Naye tukusaba Mukama otuyambe. Muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwa bwe najja okukwala n'enkola waleero nejja ntukulira nisengasa ebbaala nemwana kyakabi Kapere, kyakabi mwana naye nga Kapere batwere akafaananyi yetaddemu boda n'ennyimba todazeekola kikola challenge anaali mulo njagala okolebwa oti kino omanyi Kapere oyo mumanyi yegoli naye Kapere lufotos egoli naye mujiwa oyo Kapere tantuwa mujiwa President tawulira bulungi. People power. My president ndireyo wano. Kati Kapere tukole bwetti leero gwetaddemu ng'ojja okundaba mwana nisima nezikiriza oteekemu kino ekyabiri just kikubeeremu Banange ate ofukamira Bobi Wine omukulu oyo omulaba mutaka yanja mumanyi yakwata ebintu byange byonna ebya tikitoko byolina yapambikira nga nyimiridde bano bonna yamanyi bagenda kuteeka ku midiya
Omposa. Nange niye kunyanga wange. Kale no mama tukapele kwate ngate yango obere nayo bigire. Kapere ngatuja jiba. Ngabo wawo mukisa kundu nani? Ni Big Eye. Nange mpanda ate kusukuganda ye. Enda nyinyi. Ndapobwe usanga mukuliringa neba sweti ifuke negolote. Osolo manye chinzise. Neba na kire ronga bachichi muzeya basawa ndakuyimba. Nenda fuddenze ke nize njete grant chiti chanzise. Nojafa. Ngumu ya Nojafa kapere. Neba chali bango wamanyi. Ono Deputy Secretary General bamuyita Honorable Aisha Kabanda. Oli bamuyita Honorable Joel Senyonyi. Omulira Joel Senyonyi. Kapere tole kinaye. Soko boke ko wano. Kata Trump. Ina chinchinawo. Chali wangu kwinjagale. Yaje machinje. Nemutasa kubasajja. Bamuyita. Nangamba kapere. Njagalo tumire wonkweka. Njagala kopiyanga. Kopiyanga alimida. Kopiyanga yamunya alimida. Nabayo bali bamubikano mu Isaba katondali wakuru ebire bamusumulu omubuze kapera kweka ko okubantu abali kwabafushida abali bagalo kusmani kujjambo kujjambo kutachapo bale chakwambiri abachali bange oli bamuyita kanso katana yakola ku byamaja President chairman Nyanzi President ainamu obuzibu wano kati tali ku muso musajja ono yantabukira namutwala ku kashokange microphone ngana na microphone yakanyaza kola microphone papa munono kapere tweba koda yenina jaja sinansi mu byaddala tuli kibu fenna Mickey Wine chairman Nyanzi we bawuno omulala wetala no mukubuka lasta wa pichipichi oyo yakolange ko abati na ajiboba nino tele namba kusoso michane kula amuyamba obi eyadala inaba eze bangamba wamalayo ani akulimba bangamba kaperi yamalayo kaperi yakwata zera mbadde kunonya kumpa ku majja ttaano abantu balimba omuntu osobola okujja omuyambe awaawo yafuna sente olinaabo kati Bobby nandiza wano bameka nemputufujjukira Bobby nakikubongoza okuyimba nongamba kaperekera okulya akacupa ka soda oluyimba lwa Bobi Wine Mr. Money novimbira muli nenvimbirawo enganange aliwo nensalo ya ate yaliyeye waffe yagimenyanze agi eyalina sente naye muzeeyi nga nemubinyo olujikira keti jali keti jali nali nyina muwasa nali lwakwana lifala kajate mama Trump alina nina sinafuna mama Trump nani mama Trump alibiki mama Trump jali ambele damu ate Trump ali kusomero akuze muwala wange naye agenda kumasaawa yonna wenga umanye akasente kabuzebuzeemu naye nga temanyi muwala wange naye agenda kusomero naye omusajja ngalinanga baaliya kapere kankwerekereze muganda wange kisobola kubayongere saala amina neyongera okusabira sanyisokulaba mwana waffe nnyo banusizeko I love you so much my president amina I love you so much my president nempobi kigambo kyange kigeke mu mutwe nange nfunire ekyansi nyonyi Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David oyo enyonyo girina enyonyi yakapere gwajinira president ayogedabwamu enyonyo girina ndawefana ninga omukuba emiggo. So hi guys, so kati Gloria Mugi
bannange tuli nno ku buzibu sikitegeera bulungi naye ekyo kiki kyetubadde wash omwana we yeekoze ebintu naye era ogize sente nti niazikolamu ki naye agoma ki tunyumiza Omuwarabu yakwata ate era yakusangawa. Omuwarabu nalimba kunaaba yejjukira yalinga ku kalina ng'asobola okulaba nze ku boys quarter kwensula era yekwali ekiyigo nze kati we navaayo wenti nennyingira nali nkyuka wenti nzigalewo nga naye yayingidde dda jjukira basiiba mu bukanzu kati eyo ekkanzu tebaamu mpale yonna. Teri kiraga mutwe mukalu na butumbaavu nga mukazi mukulu wa myaka 4 kutuula ku interview nti Omuwarabu yankutte n'analeetinga sitoole ku myaka 4 bakujjako ki olina n'abako olina abaana 8 buli omu ne kitaawe naawe okyatunyumiza nti Omuwarabu yakubikkudde bannange waliwo ebiswaza tonoonya justice naye oteredde ku ki-interview bakusoya kati yes after all of this namukadde ogenda kutugamba ki onoonya justice oyagala gavumenti ekuyambe omuwawaabira ku poliisi nga tewawawaabira basajja bakuzaalamu baana 8 buli mwana na kitaawe oyagala kutuŋŋamba mwagala kuŋŋamba nga bwe mutudde awo ku bumeeza bwammwe kumwe nawo tebabakwanangako nga temutuwa ku interview z'abasajja babakwata wano gwe namukadde myaka 4 kyogamba nti abasajja tebakubikkulangako babaliira mu lumonde ne babaliira ku boda ne babaliira mu ndongo naye ne mweteteggula mulinga abaagenda ebuwalabu okunoonya olugambo nja kujjako ki eyo bakyalina kye bagijjako emyaka 4 baana 8 oyina n'abako n'otula ku ki-interview olw'okuba mwagala kamera ezo eza firi kamera ezo eza cheap popularity tonoonya justice naye omukazi omukulu ne wetteteggula oyina eŋŋanda n'emikwano bw'Omuwarabu yankwata ekyo ki kye bakwata myaka 4 gwe yakwata Omuwarabu these idiots fuluzi interview ne mutega ekikamera ototola omukazi omukulu gwadija kikoze this woman is your mother nawe nojja interview ku nnyoko bw'analeetinga bwe baamukwata nga tomunoonyeza justice anyumya ebiboozi byozi eby'ekisiru ng'ayina n'obuko n'omukazi ayina n'abako ayina n'abaana abaafumbirwa edda naye atunnyonnyola engeri gye Muwarabu gye yamwebakako ono yeebaka ne ku Muwarabu idiyose muddangamu ne muta ebintu ebifaanagana bwe biti abasajja babaka baasanyizza wano babalidde buli wamu mulidde buli kika kya musajja yenna babakozesezza buli sitayiro naye temutubuulira temubanyumyako oyinza okutubuulira abaana 8 mu basajja 8 wabazaala otya baabaliranga ne ku nzizi oli awo onyumya Muwarabu yakuwa mulimu bantu mmwe mubeeka akabikka ku bintu ebimu bagundi tubakoowa n'olaba omukazi omukulu myaka 4 nga yanona lugambo ebweru mubuuze kyakozeeyo sente zonna yazigabira basajja byebikazi ebikadde bino ebita ebinudusi ku intaneti n'okiraba kitadde wali ogusimu ne kiyoka kyebejjula ensujju ng'ekiringa omuwaatwa gw'ekkuba erigenda mu geyeena bannange munaawe otunyumiza Omuwarabu gwe okyayina waliibwa okyayina wakwatwa gwe myaka 4 okyayina wakwata kati oddangayo nzirangamu okulaba YouTube otuuzizza wali omutwe gwe ngalabiyo ne mutandika studio se those stupid interviews ate I'm going to sue some interviewers nkukwate nkukube mu kooti nkubuuze ono namukadde ayina n'abako ayina n'abazzukulu obadde omwetetegguza ng'omunoonyeza justice oba gwe tola nti oswaza nnyoko wamu obusungu bubadde bulinnyeemu because I hate to see these stupid fellows stupid interviewers idiocy ayagala okgenda okwepakasiza naye saagala obeere ngono mukadde okomewo wano oyogere ebyekisiru tokyalina wakwatwa naye otubuulire nga bwe baakubejjula ensujju ebyo biba byatuukawo Bawarabu mubakwasa ebbanga ddene nga tetuboogerako wama ayagala ogenda okwepakasiza sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku nooti 74 nooti 67 26 oba onfunye butereevu oba nooti 76 17 45 27 oba onnina ng'otuliko hello how are you oyagala kugenda wa Kuwait emirimu wegiri Saudi Arabia Dubai Abu Dhabi Qatar oyagala kukola ku bisaawe ebyannyonyi oyagala kulongoosa mu mahoteri gwe tukooneko emirimu wegiri otambula mu bwangu ddala naye mbakubiriza temusosola mawanga
bwe bwa waitress oba waita buzenga bwe Dubai omusala gwe gumu lwaki togenda ne wenogere ensimbi okitegedde so tubeere bakozi si bakozi ba mawanga ekibasibye wana bamu ne mulwawo kutambula gwe wakwata luyemba lumu Kuwait okitegedde interview ne zidireyinga ne bano ne bakola interviews e Dubai ne bagenda ne bekolera okitegedde so baganda bangi tuleme kwata mawanga fe tukutwala ng'ogenze ku kolovano ne employment visa tetukuga oteka munga sende zilimu visa ekuli mu ngalo ng'otabinnyo kati namukadde ngenda kukusosoggola n'abakobo mbalete tulabe